Anza yasinga okunkuba enkokola yali DJ Michael. King Michael waffe. Si King talwanyisa abantu be. Ati ye King. Anza chokola waffe tufiira ku kamiliyoni. Gutomanyi lwaki kamiliyoni tumufiirako. Era tuba tuli kibuli awo nga ABCD muntu naterwa Jeno Kayihura afuddeko awo. Namukonda ku kugulu namugamba ati ate omwana omusindala akukubye bulungi nasooka nkwatira obubiri. Mu bironga binatera ebintu ebyo okuggwa. Naye nga ate abaana bange bonna aba traditional group abadansa bali bafuna kye bayita amafuta nga tufuna kye bayita gas. Kati DJ Michael yakuba ati yasesebya super custom namba naliko le Brian White nali muweereza mu foundation ye myaka giri namba le mubba temwabba nnyo temwabba gwe woletayo omuntu Brian White gwe yatwalako sente ze eti amutwala bwe bambi teyabba ate omanyi ndowooza olengera enkola zo amazima mugafuula yabawa abantu banze era Brian yampa ku sente alina traditional group eyali emwaniriza eyabazinyi badde manyi yabasawo beki eyabazinyi kati traditional kitegeeza kikya basawo ba kinasi omanyi obeera nnyo ne buno obuse obulogo bwo obwekinasi tera okulaba nga bukukuŋŋaanya bugamba omuliro gwokya tebulina lugendo gwe sky gundi wogereyo n'omulabako ani Brian White mukwano gwange banga mulwadde ennaku zino ate kati nange ndwala gwe bwolwala kyogamba ago mawano naye kati obudde buno abeerawo ati oli boosi ekyo baawo ng'okimanyi mirimu kijakola obudde buno tobuuza mirimu kuba nange tamanyi gyenkola wula amanyi nti kasajja kange nako obulamu ennaku zino kutambulira mu layini we bulina okuba ali bulungi yeeyagala alya anywa anyirira yakoowa bannamawulire ne babuloga okwagala okumulipira omwogererako nti mukubeeyo oluseke by the way era we yabeererako ali osoma nali nkyasoma nga mulabulayi ku TV era sina kikulu kyekyenali no munange era twaliwo ku mutto era siminaako era nze omukuba yayaniriza sister we okuva e Bulaaya ku airport ne tulyoka tufuna omusaayi era Brian White talina gwe yalumya talina gwe yalumya naye mweyagala kubanga sente zaaliwo foundation mwajoga emirimu ne tugikola omulundi gwange okusooka okusula ku 5-star hotel nagisulako olwa Brian White embalala kasa nalaba nga mutekesezza abayimbi baffe obuwunga kati omuyimbi wange abakawunga olwo kive okwetikka kati buli omu alina ensitula yoija situla omulala ateeka ku mutwe omulala ateeka wano omulala akakwata mu mukono sente yaliwo mbunga abayimbi bakeeraawo baali bali mu foundation yanti baali baweereza eri tewali byakuyimba ebyokuyimba twali kujuliriza kati abayimbi nga basasula mmeka olwo Brian White akasente yakagabanga n'abajjonkezi baaliyo ng'enkokola mpitirivu era nza yasinga okunkuba enkokola yali DJ Michael. King Michael waffe si King talwanyisa abantu be ati Nze chokola waffe tufiira ku kamiliyoni gutomanyi lwaki kamiliyoni tumufiirako era tuba tuli kibuli awo nga ABCD muntu naterwa Jeno Kayihura afuddeko awo namukonda ku kugulu namugamba ati ate omwana omusindala akukubye bulungi nasooka nkwatira obubiri mu bironga binatera ebintu ebyo okuggwa naye nga ate abaana bange bonna aba traditional group abadansa bali bafuna kye bayita amafuta nga tufuna kye bayita gas. Kati DJ Michael yakuba ati yasesebya super custom namba bali bakwade ku super custom waliwo omukulu bamuyita Konde akimanyi bulungi kyokka nga ate bamaze omuteekako emmotoka kati nze emmotoka eri yalina okutambuza abaana bange njoge nange obulamu bukole ki nga bagenda gikuwera ddala yali agimpadde omukulu era yanewuunya nnyo nambuuza yali avunanyizibwa ku mmotoka ebiseera ebyo Konde n'agamba omusajja oyo mubi mullo nga omusajja oyo mubi yafalasidde omugagga ebigambo olwo tuva e Munyonyo tugenda ku kisaawe Entebbe wano yasulanga ebinyonyo tegeddeko tutwaniriza sister we kati ate tudde ewa Sudiru nanga nti gwera sita busuwe yenkata nkikuwadde naye abaana babiri abaana balina emitima emibi King Michael n'agiremesa wano kyokola Kamili aliro fiti mwete mulemunya lwaki Kamili afuna emikisa Kamili walaba wa ekisobo ky'essente wamala otoolako kyatoolako nga gamba kacyumba ali naye bamukoleko
mullo abasajja ne bankuba nga bagala okunzija ku mutto naye nebaza Madirati ne Kiko nebaza ne Muhangi kozi nabo balimu nga basitula obuwunga nga baweereza mwagala nnyo manyi okunafuya wali tewali wanjawulo nyini foundation teyabusitulanga naye asitula kabaka bwomusanga nga ayera olujja ate kati gwe omumbowa kuba kuweereza tebuli kusitula ne Madirati wange abasajja abo kyena baagalako era balabanga firimu naye nga bampasingira ne Muhangi kagamba bulaza wudu uyampita bulaza wudu omaze okugira abaana bamaze okulya abaana bagize bati ABCD kubanga twayaniriza ekintu nga buli muntu akiraba nga kiri masavu okitegeera basale mukuluze yampa DJ Michael anti enkokola bwe zivaayo nga tayagala nyingire podium abaana basome King Michael nakube enkokola empitirivu naye musabira buwangazi oba yakubanga tamanyi munnange simanyi bonde enkeera nzira yaŋŋamba nti wavuddewo ekiro ojjukira abaana benakozesa nga balina okudde ku makya okusoma nga yagamba nti bwakuwa sente nga mmalayo n'amagye tebaddamu kwaniriza ate nga kuwa olwekiro otwali wasubiiru nga gundi ewedde kati jjukira bagenze mu vaibu era nensaba omugagga era omugagga n'asooka kuba abaana bange bwemu yalinamu ky5-5 omugagga n'asooka nkwatirayo obusatu okitegeera ndowooza abakulu ne batandika onnyiga nti ono ow'ebigoma bino ebyekinnansi n'atikula omugaati abayimbi ne banyiiga naye nga eyanyiiga yali Michael ate waliwo n'erimbi lya gospel waliwo n'erimbi lya gospel eryekansanga nayo yali lifatafata naye nayo yayagala okujjayo Black Panther ne kati olwo akavubuka baali bakayita Amini omanyi nange ndiko Favor Sebo mbeera waawo nga ninga ataliwo naye nga olwo abagamba nti Amini ne kaŋŋamba DJ Michael yalemesa abaana bange ogende kakyeko omanyi bwe yajja n'aŋŋamba engeri gy'oli mupya gwe katusooke tutambule naawe obiyige enjiga ebiki olwo omugagga akotospa ayagadde nnyo engoma okumuyingiza babeera gye abaana bakube mu era lumu babateekayo ab'engoma asendabirwamu y'ekiboloka kiri eri kitundulaga nti nedda kotospaawo nti bano banyingize olwa basoma sigino nti bano tulina obajja kuki ku muddo okitegeera omugagga mpa kosta namba abaana bagende ekakyeka Mike ajaŋŋamba enkeera nti kati omanyi tusooke tutwale ggwe kati ate era teyantwala ongategedde olwo tebayitana ebikono mwe bantu mu okumanya abo abasajja ne boolaba nab'endongo etuuka n'ekona agamba ate naawe togenda andeka mumagezi anti nze wali nali ntambula na ttiimu yange ng'emmotoka enterera omugagga alina okukola ki olwo apokera omugambo babeera nga bapokera omugambo mwana wa maama ng'era sikola ki ng'emmotoka zitema ntuula ku podiyamu abo bonna bagenze kati wali omukwano gwa Bulani White baali bamuyita Amini kavubuka kakyotala saluti njitaddeyo aŋŋamba oyo azannya Michael olina okugenda omugagga yagambye gwe takuleka ensi yonna ng'ewulira ekiro nali nva kwoza mmotoka ze manyi najjanga yinange omanyi omuntu yegattawulira dancing group naye nga gwaweza n'emmotoka ati wojja mu kifo noonyawo kyokola oleme kutuulaawo kugaga omukategedde gojja kwefuula nti simanya bakuyisa olina bw'olengera waliri ng'omuddo mu kikomera mweguli buuza omuntu nti mbadde njagala kusaba ku muddo guno mumpe ku luso obeeko kyojjuzaawo wadde ekyakozesa kirala podiya munene etuddeko ababeddi Jose Chameleone atudde bolegwe kapaafu emigotte kozunga olagawa olina oteekawo ekirala kyokola kati nze neesooka nzira ku motoka awo waliwo n'omuvubuka omulala sikyamujjukira yenjoza emmotoka omugagga n'abagamba oyo simuleka ale bagandowooza kano kaagala tandika kufuuka kaganzi wano okitegeera era ssebo omukulu ne bakola okukujjukujju nensigala ku moto jjukira ttiimu gye nina otambula naye bagikubye ekikono Amini aŋŋamba nti nedda tulina okugenda naawe waliwo emmotoka ezijja zisupa kasitomu ezolekera tubeerawo ne baledi bandoni ekiro bikyagiza omanyi nga ekiri wala tewolekera lejjajja lediba
ene mbozi lwaki wajimpadda anti nze mba n'emboozi mpitirivu nze neeyubula kuba ate neenyumye ojja giteekayo lwonaayagala abaana babakubye mbagambe banneebiganye ABC temujja bambuddemu engoye balese baseetiize kuba nalingeze kunona sente nfune emotoka tukole costa neŋŋamba ize kati bwe mmala okulemesebwa oyo Amini n'abaako kabaala ekiro wantwalawo e Munyonyo tebereza zasimbudde dda kawungeezi bagenze dda naye nga bumanyi nti Katonda ate nga nange ndiko amafuta ga Mukama Katonda era naneeke mugambe onfuna pulezidenti w'abayimbi omusajja wavudde wala emmotoka ejja ekiro ngerimu bannamawulire ba NTV kati kwaliko omulezi yali agenda vuga drone wawulira kati ate Amini aŋŋamba bano balidi baba basobola okujja kuba balinamu erinnya naye gwe bwe tukuleka oba okoze eki oba owedde yingira ntuuka emotoka yakapakinga erina byanyenonye kyo nengituulamu mulimu bannamawulire awo NTV awo nga ngenda n'oyo omuvubuka kati ku woteeri nga tutuuka ekirembalala biki baba gitaleka vyu nene sawulirawo ngeri yakayanja tibuli bameka babiri program ngo yakoze jukira wali bagiranga rumu kati twasula mu rumu embuzi zirina ebitanda bibiri ezo zimanyi kumacha mfubutukayo waggulu ati nange nasuze ku hoteli abadere kwe basu kyokka King Michael yagambe togende yakubye nkokola ndoza King Michael olengera omukisa agenda okulekera kumanya nowemigote konfubutukayo waggulu mukasati kanga ka black and white ama white ofuna kati no munamawulira ngamba yali avuga drone yoyo gayi sitajukira linnya naye abeera mu shootinga video biki angamba mpekera kensawo ntula wali ku dining nga nange njituulako eriko balwa miti erikaba nene bamuhanji nange breakfast nganjirya bakiko otudde nabo basajja bamaanyi abo ntudde nabo nanange numa ku byokulya ebirungi okitegeera kati King Michael akulaba ati ate era ennugu ebemuli ennugu emubamu ng'emusima tomanyi ennugu abanga mbuzindaawo ennugunira muli n'omutima omuntu yenna ow'ennugu obanga embuzi gye baalaabwa oba oyagala ogira naye nga tosobola olowooza singa bo tebali wala nnyo awo wooli bw'olaba nga watuukawo si woba walina okuba buli wooziyiza naddala generation kyokola ngamba musajjawo bw'aba yagala kufuna bizibu ave ku bavubuka abakuba dansoola abalokola abato kubanga ku generation agireke ajja funa ebizibu toziyiza Katonda gwataddeko muganange kibatu kye tukubye ekintu ekakyeka mpesa ensawo y'omunigo oyo yambeereramu nnyo omugaga apita lasita busuwa kuba twalina akadansi ketwakuba bali bakaita poti dansi nga bana balina obusuwa bungi ku mutwe nebimunyumira okitegeera olwo nina n'engoma ya foundation yekulidde Foundation ndi musibu bwoba olowooza nnwanye kati nze nzize nnwana kuva lwe nava mu lubuto lwa nnyabo omanyize mu kuva mu lubuto najja na bigere nasowolayo bigere bwe nti bebayita basobole sajja na mutwe najja kusambagana busambaganyi Foundation yagabye ebintu ekakyeka bulayani zibuze zizzeeyo okufuna omusaala wali batutaddeko oyo omuwala oba bali bamuyitaana erinnya lyenjerabidde naye erinnya lyenjerabidde yali muwala abo abagamba nti baabakozesanga okitegeera Siteera ataddeko ekyataanu ekyataanu nga limingi kunze nga nakakadde nsobola okukafuna naye nga ekyataanu mukaseera ako baali bakubye ekikono ofunye ekyataanu nkikutte esuze ku waateeri byokuli olidde watwalidde bwereere webale nnyo nzize ku motoka omugwe nasitulira ensawo nagamba awo nsitulidde ensawo yange kakusasulira ebbaasi baasi envuze ate raba tutuuke Makindye nga naye adda Makindye tutuuka etujjeemu nga tulinnya Zugu tutuuke Makindye awo ku mafuta nga nteekako ekyesatu
nga tufuuka ba mukwano kati awo nga bintama olw'ekikono kati oyo omuwala oyo Stella mbadde olumunga nkubira nti gwoliwa tokimanyi ti muganda Brian wetu n'omwaniriza olw'omugagga abagamba njagala abangoma ate ab'engoma abamanyi kati nga otolina kinkuba olwonsira ku mutto olwo zivuga awo nga nfunawo nnyingi nga nfunawo nnyingi kyo gye twasemba okolako twali Kibuli ku mupiira tuli ewasudirwe tulidde ebintu bye siryangako okitegedde nga sibiryangako sibimanyi ndi wamigotteko bulaza tuyingidde abantu babakomeza wabwerufu abagoma tuyitawo bwisito kimanyireko airport twayingira buyingizi totuzza mu ebyo olaba kamiliyoni bamwaniriza e Burundi kati nga bulani wali tuwe tunaffe tumwaniriza oyo bosi waffe toteekayo moto tujja kukuba tugwasi tuyingidde tunyumiddwa obulamu sente nzifunye emmotoka baginsesemezza anti agimpa ku olwo nga tugenda kisaawe nagati emmotoka yo ate nga abasajja babataddeko emmotoka babula oyo Michael bali bamuwadde benzi abo bayali ya silver biki tetubifaako ffe agawenkwadde nange ndebike nga nkola ki oyo wekonde yali akulira oba ebyemmotoka nga yaba n'ebisumuluzo ku makye enkyanzirayo aŋŋamba oyo nti oyo olumala osifuna sente zimayava ku podium okuba yali musajja mukulu nga tayagala nnyo biŋŋamba okitegeera naye nampa sigino nandiiramu awo kuba nava naye wabula ne White waliwo baliboleza emmotoka awo emunyonyo seri munyonyo ngadde ewasudiru ojjeno nga kusaidi yotospa waliwo ekyengulu awo era bayolerezanga emmotoka za Brian nga nkola ki olwono nga nzira Ekibuli ku shendala emmotoka ngekusuba bweti emmotoka eyosoba kati Brian White yali alina okujja Ekibuli olwo nali siri ate olwo foundation si empise naye emipiira gya poliisi egyali gitegekeddwa ebiseera ebyo sizoni yakayula yali agirese etambula kati nga tiimu ezaali zigenze ku fayino zirina okukola ki okusanyusibwa fayino yakuolwo olwo ng'ate mu poliisi ebiseera ebyo jjukira mu mulembe gwa Jeno nali kadogo nga nze era ndeeta abayaye okubajjayo mu migotteko eyo sitole njagikuwa olulala kyobola omusajja we mugamba nti ajje nga yingire kyasobola okumira nze Jeno Kayula mukwano gwange ekyo oba mu East eno nze yakulira ebyadda nembijambiya bye nansana nagenda nenjogera ne ku TV amawulire baagalaga nga ndidde omu kuba yamba abantu okuva mbuyaaye ne bamalayo okuvaayo okolako ne bamalayo ate kabalagala kataba yonna nzi ndi genero mubamalayo eyo gye nakulira goloza nakulirawa kyobola kugamba musajja wo bwaba tuyingira ffe tuvudde wala tusooka twale ya Brian White nkwata microphone Ekibuli mpanda Brian White ku muzinda alagenda ayingirawo ne convoy ba big eye baga miliyoni ba wizo ba nene ndi kulya ni bagamba wano tulina wabagaga na wananga bagaga Brian White Ibrahim Kasozi ebiseera bya agenda okwesimba kuba meya my mayor oyo ate mukwano gwa kyobola nange nja kukwata ekyo ekyana nkisibe oyo alina lo faamu namba ajja kumpayo baloya babiri yaddemu addonkere omwana oyo betulomu Ibrahim Kasozi musajjawo mukwano gwange munoonya ate mukwano gwange ku personal level si bino nti mukwano gwange tunyumyamu musajja w'amaanyi bakuŋŋamba era bannakampala mulabirenga ddala oyo musajja w'amaanyi Ibrahim Kasozi ye musajja asobola otula ku kibuga kino abayaayi ne bafuna emirimu ne bafuna sente abayaayi basobola okufuna emirimu kati bajjuwa betuyita bavumbi basobola okugaggawala ennyo naturally mugezi naturally mugabi nnyo ekisusi nange bakiŋŋamba era semubeeyawa mutima mubi asobola okugaba ebintu gwa mulinaanye n'okaaba ennugu n'ekutta ng'oli omusajja Kasozi asobola okugira mu byeit n'agikuwa alina bawadde amamotoka ne balowooza agenda bakubira essimu agakime nempaana abagaga baŋŋamba naliko lumu nga tunyumya emboozi awo twali wa Haji anga Ibrahim Kasozi oyo asobola osuula restaurant anja aba Kampala Road bakimanyi
Kasozi watula okulya emmere anti buli yagala okumukolera paperwork omulungi ajjaawo kati restaurant yesobola okubaamu abantu mu mwaka gumu nga bangi nnyo naye bwavaawo lwotegeera nsigwe yali aleetayo abantu alinga baali zino zibeeramu abakampasa tekampasa night webale nnyo nejjula abakampasa bagenda ng'egwa naye ng'owana Brian White Ibrahim Kasozi ne Jose Chameleone eyo mpologoma ya East Africa musajja w'amaanyi tewegatta ku Musudani mutera okwagala onafuya wamulabye nga bamwaniriza musajja wamulabye ye mukkiririza ngenda mugamba naawe ensonga ate naye mukwano gwange ndowooza otegedde mwetambulira mu kaliba munafuya simwagalako se munafuya Kamili tobaako muntu gwowa interview wannamulako olumu bwe yali e Rwanda yagikuba nnyo nali awo ku TV yange nemulaba nenjipuliriza nakola interview ennungi ennyo anti wano tazituwa no mulimu abavubuka kati ngaffe balemedde mu mulembe gy'abali abasajja be yakula nabo tugenda kutuula anti waliwo baba bakubiba ebikono nengenda kupasinga message ku desk nti generation yento yetaaga interview naye mulekerawo anti okunafuya legenti musajja w'amaanyi era abamunafu yatabawa mpaana bagagga bange bateekamu akayimba kawalewale jjukira abazinyi bange mpita nabo bakogwa omukolo ate nali nsasuddwa saidi ya poliisi nzija ne microphone mbogola ng'embwa nsooka mbabuuzaako olulayini lwonna kina big eye kina kikuba ne big eye biseera byalinamu amasannyalaze va kugana agasalikamu ennaku zino anti nze kubuulira bituufu si byakujubiikiriza gaali yalina hiiti ebiseera ebyo nga bw'asuula ennyimba ze ziri ozimanyi oba ogenda kukakasa Chameleone ng'akona ku Brian White bw'ati ensawo ya ssente eri awo n'amusongera va ku Chameleone kyobona liripazo olwo bagamba ebintu abamu ne mulowooza bakawaana buwaanyi n'akubamu omukono Brian White n'ampa bando 2 ngenda okutuuka emabega w'ekikaali nga miliyoni 2 nempulira omuzindalo nga guntami kati mpita bwe nti kulayini nga sinnavaako mpite wa Ibrahim Kasozi olwo nga ndekamu $2 ebya $2 ate nempulira nze mu bulamu bwange sente ze nakasooka okukyusa mu $1 za Ibrahim Kasozi ate akuwa sente neyeerabira nti oba teyakuwadde oba oyitayita n'akwogera lumu mbatudde nekukolita ibu zinasooka mpa 600 nga simanyi bwe bazivungisa nipitako ku Forex Bureau nteekayo akapapula $1 yali ku 3.7 manye 10 nze mu covid nebakako mu ssente abantu bakaaba nensooka nzaalako ku buliri nengira nti Ibrahim Kasozi nga yazikuwadde omukolo ogutambula bulungi omukulu anyokye ebisatu bya Dokasi jukira abanyayi balaba ndi mukuŋŋaanya ate ekikuli okimanyi tuli wali eri nga ku CID buli omu ayagala kunziba sente bategedde ozirina alina kikwano kyange bali bakiyita kuliya nenkigamba kwata miliyoni 2 dduka ewaka oziteekeyo nzira wali mpesa akasamo ka Brian White njogera ebigambo nga nina amaanyi oyo Julius Sabayeekera nga tuli ffennaawo ono chief bodyguard alien skin Julius naye aliko ku mutro tufata ffenna kati gojja kunsangana alien skin onafuye kumbe ffe tuli ba government kibona ze pastor wa Fanguni bakuba n'abeerimbise mukubye emundu tukubye emundu kakati ovota ku foundation olw'ebikono ebyali ebiyitirivu ate wali olwotuuka n'ogamba ewalungi tewaba waki tewagenda mu Arua waba ngamba ekyali mu Arua kyali kirala saagenda ku Arua fayiro yange ekoma kwaniriza muganda Brian White onfuna newana ekibuli ku fayino z'omupiira neŋŋamba ewannyo waawo kandokoke foundation njirekere omukolo DJ Michael yeyagale olimala ngola kirimanyi olumanyi
Ego Chirimanyi. Ndumanyi. Olimala DJ Michael wa Chirimanyi olumanyi. Mwalwoza. Olowooza video najita mwaka ki? Ye yaluba. Oba gwe. Tolina internet yawo. Ye yakko olulo gwe yakko olwe. Anti tolina internet yawo. Nanteke mu wano ndabe. Chirimanyi. King Michael. 7 years ago, they do a Brian White Foundation on every side. Is it no one as you go on the game card? So, what again? Olugo babita Chirimanyi nalo. Simanyi lubalu wanulayo dolwa. Mwanyika. Ngenda dukulaga. Ngenda dukuwawa neno mu video yange. Siye siwe elinya. Diyo. Omukungu wange kajirenga bino nawe oli ku side nkyamu. Achomeze tukwesi. Ngina bakabavu Chirimanyi. Iyo lugalaga 2 years back. I don't know 7 years back. Baru sim baru teka kodi. Ojirege. Iyo yali ngoma yange. Ngande uli anomukuna yagibukidde. Kati gwolyo jimba mukulapinga. Oliye najikola mudalo bali nnyo. Kati ko gwe lugato ja fiba mo. Kandi tekeyo. Kati King Michael za kugabi gambo. Oyo mukubi wa chikono. Awe sonyiwa. Na just kwa kaibanye. Gwe. Olabye ubyo King Michael opia. Baby tebakusobola. Olwe ne baita baby tebakusobola. Teruno iza myaka neo mwaka tiguya. Soko jirete jirengerekeyo. DJ Michael mamita Mr. Bikono. Lucha irupia. Ya yoza ngoma mtata uli oli ayimba Yesu Chirimanyi na kubikiri. Olwa King Michael wa miezi 5. Kanoke. Ate kanoka Chirimanyi. Ogira biyo. Ekyali foolish. Today is the anthem for the Brian White Foundation. It basically talks, we are appreciating the generosity of Brian White and also shedding light on the Brian White Foundation. Abantu ba. Endo si ali national anthem ya Brian White Chirimanyi. Youth from poverty. It's our anthem as Brian White Foundation. Ne muyagali ya foundation bannake. Yalimu sente era singa wali tosoma ebiseera ebyo Nga njiraba ku TV bino byojonkera wali badde okubakubayo ku luseke sente zaalimu ate sente zakola emirimu zayamba abantu okitegedde ulire nali neri ekulidde nawona obutagisokola Yes, myaka 7 babira. Ya freestyle olusi. Esege. Kapa. Foundation ya gwawo. Ekyaliwo. Ekyaliwo. Iriwo. Bulani White omumanyi. Bulani White omumanyi. Foundation yekyusa katiba. Kati eri etya. Erina emirimu gyekola. Nga tekirabika. Temulina gimanya kuba gye mwali mumanya mwali mwagala kutta mugagga. Kati gwe gyegiri gikyagenda maaso. Gikyagenda mu maaso. Gikyagenda mu maaso. Omugagga ali fayina. Omugagga ali mu kuzimba za apartment awo waggulu. Mugagga neiba wafa. Bagamba yakoowa abantu. Yabakoowa. Abantu bamukola ki nnyo? Bamuteeka empindi ku mugongo.
bamulima tebayita empindi ogimanyi anti bwe yali ayamba si baali bamulima kyonna kyekiri mbeyayamba nabo mwe bali bayitirivu yakowa abamawulire yabagoba mmwe ate tagoba kuba saaliko ate kati alina funanza ataaliko nanyumiza emboozi ebyaddala bulani wetakyetaaga wamawulire ate kakati gwayogera naye mugambe waliyo omwana amita Kacumbaali kati bulani wetalina bwatamanyi ku kitimba okwo ankobuula saaliko ku podium naye mpita sikukuba kikono naye komanda abantukinkubye kibuuze bafana uza bafana King Mike kyeyamukola King Mike kwa bafana kikono ewaka Bulani White Allahumma salli omugaga yalinga abirabira yatuuka n'agamba bamugobedde abantu ab'omugaso era Bulani White yagobako ekyo kimaike aluwe n'agamba mugobedde abantu ab'omugaso ate bafana bamugoba bati kiri ekikono sadida Mike yetakkirizawo omusajja wa dansolo yenna ayimiridde bafana musajja yagenda munoonyaako oyo ajja kujimba oyo ajja jjukuwa bamufiirako abimanyi bafana nti bamukuba ekikono ezo baga tamanyi nagwe watasooka kumanya nze Konde yaŋŋambirawo nti kazadde kafudde okitegeera Konde yaŋŋambirawo nti bizinesi efudde ne muga Konde ffe tuli bajanjawiidi ne wano we tuli tuwadde tetusuubira kutuukawo katukite era netukita basebo ne manjaba emboozi yeeyo naye ngenda kukomawo tujeyo emboozi nyinze tulina okunyumya alina emboozi y'abamalaaya mu Kirindi alina emboozi ya Kayihura ejja tulina emboozi y'Omumerika bwe yakwalira ku internet kandi wabuloga ate bagenda kujja ozibawo